ndiyo kuvumirira nese kuvumirira yena enkola ya President Museveni lwokuba bw'abantu asazeewo agula olutalo ku nguze eyandibadde nti ye yatandikirawo kuyimiriza IGG Betty Kamisi obuta implementinga enkola y'okulaba nti wabeerawo lifestyle audit ku bantu bonna ababeera mu offices zino eza gavumenti nga naffe bamemba ba parliament mu tutwalira kale wano ffe nga ba opposition wetusazeewo twetabe ku bano abafubuka aba generations ne ba millennials abasazeewo okubeera nti balwanira sente y'omuwi w'omusolo nga beeyiwa mu nguudo muno ate ekyo kiri kimu ku ddembe lyabwe eryabaweebwa ssemateeka ery'eddembe lyabwe lyabwebange bali batuufu kubeera nti beekubira enduulu mu streets naye olabye President Museveni kyakoze olabye obukulembeze kye bukoze butidde buyiye kundi poliisi abawanvu n'abampi buyiye mulimu ne ate si poliisi majje kati ke gajjudde wano munda n'ebweru wa parliament temulabye n'egundi wano we muli kunjogera amini we mumpise ndi bweru wa parliament ndi na mu luguudo wakati n'okweraliikirira nti oba emmotoka eyinza kujja wano netuleetera gundi neleeta omutawaana ebyo byonna biraga nti obukulembeze obuli mu buyinza bwa NRM tebumaliridde si bwetegefu kulwanyisa enguzi era mukuwulira nti President Museveni asazeewo kulwanyisa enguzi nti abafubuka bajenga buli lwasande ekololo ebyo byonna bya bulimba olwokuba akimanyi bulungi tebasobola ekololo balwanyisizayo batya egundi enguzi yandikoze gundi Ruto kye yakoze yandibayize eri mu gundi enakasero yandibayise gundi Entebbe bagende mu bungi naye atya ndi bwe bayikaawo n'okumunjako bayinza nakumujjako naye mwana emyaka tugenda kulugula emyaka 40 ngo waliyo kyosuubira mu bwana mukulu nti kata atandise enjiri empya n'enkuba empya ate nga tumumanyire dda kuviira ddala mabega nti emyaka gino gyonna tabaadde teyewaddeeyo kubeera nti aluwanyisa gundi enguze n'abali b'enguze. Oli mu palamenti gye beemulugunyaako nti eri enguzi oli nampala oludda oluvuganya gavumenti nammwe mwe muli wegamba ekyo kyogambye kituufu lw'okuba kati palamenti naye tusobola kugireka bweru mu lutalo ez'enguze olw'okuba kimanye bulungi naye ne bw'oba ndonenya palamenti olekeramuuko ku ludda olufuganya gavumenti nze lwenkulembera nga nampala ne leader of the opposition Ssenyonyi ffe twavaayo mu pate eyaffe ya National Unity Platform ye yalutandika wano e Uganda ne ku parliament kwenyini yatandikira ku service award era owaffe mwenyini ye yasooka kubonerezebwa ye yasooka kuteekebwako gundi envumbo ekyo ne kiyamba abali mu social media kweyongerayo n'olutalo olwo bwe bituuse olina okuba nti credit ogiwa opposition eri mu parliament eno ye 11 nti at least yo ebadde kyakulabirako era yalaga obutali bumatifu mu waffe mwenyini eyasanga ewa nga afunye service award.